Temuseeredde kukuwa. Linda mkokati. نزليكم Gundi. History, but then you could have been good. tuliko wano okubeera nti President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza awamu Maama Fiina aggulawo ofiisi ye ezimu ku ofiisi ze wano ku Akamwesi era nga gwe mukolo gwe tuliko byonna gye musinzira okuba nga mutula abasawo bajjaga Maama Fiina tukwanirizaako wadde gwe otwaniriza ne tukwanirizaako nange mbaniriza tusaba oyogereko eri bannayuganda nange mbaniriza nnyo mwenna ab'amawulire n'abantu mwenna Uganda abali ebweru wa Uganda mwenna mbaniriza olunaku lwa leero lwenziguddewo ofiisi zange Akamwesi wano naye ng'ekigendererwa kyo mu kyo kwe kutaasa abantu abadde baferebwa ku Facebook nga bagamba Maama Fiina alina wano ofiisi Maama Fiina alina wali ofiisi so abantu ne bansaba nzigulewo ofiisi abantu bajja okunsinkana Monday up to Friday so kwe kugula ofiisi ono abantu abasinga badde bakalubizibwa bulenga nga n'omuntu omu ayinza okuba tamanyi ekitundu kye bayita bulenga era nga tasobola kutegeerawo naye wano wali direct nti Akamwesi eri mu Uganda yonna kitegeeza bwe bakuferera eyo ojja kuba ofereddwa mu busiru bwo onaaba tofereddwa mu makubo matuufu kubanga omuntu n'oba ova Japan, London, America, Jinja, Mbale, Kasese wa Akamwesi Mall eri emu wentadde ofiisi zino zirabika tuli ku level 2 so ayina ekintu kyonna oyagala counseling oyagala okwebuuza ku Maama Fiina oyagala omubuuza lwaki mbonaabona nkoze ntya okukola ku ssente nkoze ntya okubeera obulungi ekiddukiro kyo kiri ku Akamwesi Mall Monday up to Friday okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11. Okay, Maama Fiina abantu bakumanyidde mu biti byanjawulo waliwo bakumanyidde mu kiti ky'okuba nti ojjanjaba abantu ne waliwo n'abakumanyidde mu kiti ky'okudduukirira abatalina mwasirizi oba abali mu bwetaavu ofiisi eno egenda kukola ki exactly ku ebyo ebibiri ofiisi eno egenda kukola ekintu ekisingira ddala ndowooza egenda kukola ebintu bibiri ekimu ku ekyo tukyogedde kyekya counseling okansolinga abantu baffe mu Uganda baweddemu amaanyi baweddemu essuubi omuntu abeera eyo ng'agalina fadda naye nga yeetaaga ebigambo bitono nnyo ebiyinza omubuulirwa nadda engulu oba n'abeera n'ekyokukola abantu bangi nnyo balaba Maama Fiina nga bamulaba nga ye yafubutuka mu ggulu nakka ku nsi ekyo kyogeddeko ekyokuyama nava mu ggulu nenzika ku nsi ne ssente zange na buli kimu abantu bangi nnyo beebuuza nti Maama Fiina President Museveni yamuwa ssente n'ayamba oba n'akola ki ye nga Maama Fiina mugagga nnyo ye ng'omwaka ku mwaka taggwako ne ekyokuddibwamu kyo kigambo kitono nnyo nti Maama Fiina yafubutuka ekyabazaala najja nga awusigaalo essaawa zino alina waatuuse ne Uganda emwenyumirizaamu n'ensi yonna emwenyumirizaamu kitegeeza bw'oba omusinkanye n'akuwa eddakiika 5 abaasa okukyusa obulamu bwo ensonga ey'okubiri kwe kujjanjaba naddala abalwadde mulimu abalwadde bakisaasi kulambiro ntinda muyenga kabalagala abali eno bukoto gayaza roodi yenna ng'abasinga abamu bakola naye nga mu kunnyuka baagala bakulabe naye nga gwe ate obawo olunaku lumu lwa sandi bulenga naye nga asooka okunyuka ssaawa 2 najjawo nanywa kacyayi najja n'akulaba n'abeerawo oba wiikendi n'agakangende wali kwa Kamwesi ntwale abaana bange okuswiminga ndabe ne Maama Fiina n'okuba ebinyonyi ebiri omutwe gumu tulina bannaffe be tuyita ab'obuyambi sobola kubayita kubagamba nti mujje wali kwa Kamwesi okuddugaza Kamwesi bane temujja mwe muli ba bulenga genda ebulenga
sinkana mwami Musisi teekayo okusabako bakuwandiike oba ofunye chansi nkuyambe oba noonya bayibula noonya baseeguyo oba noonya besibifo oba noonya kinaye tojja wano kwa Kamwesi kutataaganya bantu bazze ku kansolingi yaabwe nabazze kujjanjabwa era musibaagala yabo buyambi mbaddamu temujja wano muddugaze ekizimbe ky'omusajja mujjule bwe muti ebyo mubireke eri mulenga wammwe so n'olwekyo yeyo point. Okay, Mama Fiina, ekintu kya office omuntu buli lwawulira ekintu kya office omulimu gwo gw'okola ogw'okujjanjaba abantu office ebeera office yo yes naye perception y'omuntu alowooza yalisanze essabo akasiisira ensimbi n'embugo bwe tutunulira setup eno it is totally too corporate and too official oyinza kuyiwonyola otya ku kintu ekyo. Ebiseera ebisinga ebyo kye tuyita okutendekebwa n'obumanyi. Okutendekebwa n'obumanyi. Osanga dokita ng'ayambadde ettaawo, tomusanga mu theatre. Omusanga awo ne mutuula ne munyumya, wayinza n'obutakuwa ddagala. Abantu abasinga bakimanyi nti kye bayita okujjanjaba kwambala mbugo, kukuba nsaasi, kufuuwa mmindi, kusamira, kuyita misambwa gikulinnye, ebyo biri bulenga, biri mukono eri ewange. Naye ate eriyo bano abateetaaga abantu bakoowa nnyo sayansi okumugafukamira sinza wandula agamba ntuntwago kati wenna n'otunula ng'otunula bulogo bwereere. Kati Mama Fiina alisiivinga abantu mu Uganda kumpi nga 10 olunaku. Ndisiivinga abalokole bapasita original bapasita, ndisiivinga baminisita, ndisiivinga b'MP, ndisiivinga abakungu boogamba nti ono mukungu teyeetaaga kujja asange nga wano watonyesezaawo amalusu ga taaba wano ntaddewo kino. Abo bali mu kiti kyabwe. Bwe kiba kyetaagisizza omuntu ng'omukansolizi ogedde naye olabye nga ekyetaagisa kwe kubuuka embugo, kwe kuma eri ebyoto n'omutwala ku lusozi n'akuma ebyoto olusozi bitadde era omutwala. Naye lyajja okujaga Mama Fiina just njagala counseling njagala kwogeramu okwo naawe koze ntya bizinesi. Kati tojja kugamba omuntu azze counseling nti ayagala omusomesa alina ssente zayagala kukola bizinesi ate omugambe nti nsanga mu ssaba ebulenga olwo oba oyawukanye obwongo bubeera bufu. So en office eri VIP teri lokoloko ng'omuntu bwajjo gisuubira eri VIP. Eno office egenda kulisiivinga bambasada okuva mu nsi z'amawanga amalala nga Bulaaya, London wa beetaaga okujja. Kati nafuna ambasada we South Africa naga ayagala kuleeta president we South Africa anjagala. Katujja muga nti jangu wali mu mbugo tujja kwogera ntetenkanya sayima omanyi olina bw'ogira naye nze ntetenkanya oluzungu nalozeeti wange kafulu bwe njogera navvuunula. Uganda eno bwe tutuuse tokyalimu olulimi kati atajjukira oli yanjagala alina okulwana ennyo ategeere nze kyenjogera. Sijja kutunkana luzungu nkutukendeka abaana bange nti olwokubanga oli avudde eri South Africa akola ki anjagala. Kati mmanyi kyabanyonyola nti waliwo abantu abamu naddala waliwo abasoma ku by'eddagala by'ekinnansi ne basindika balisaaki okuva ebweru bajje beetaaga Mama Fiina abanyonyole ku nnono n'obuwangwa butambula butya, ebyobuwangwa bigudde bitya, ebisaddaaka abantu lwaki abantu basaddaaka. Ajja kujja mu ofiisi ayingire atandike okumbuuza munnyonnyole afune ne ku kacaayi afune ne ku mazzi ag'okunywa. Naye bw'anajja yina asanga emisambwa ginninnya ajja kubabuuza bajjajja ajja kubatabuuza Mama Fiina. Waliwo tayimu y'emisambwa waliwo tayimu ya Mama Fiina. Eriyo abantu abamu nga balokole naye nga bakkiriza Mama Fiina emirundi 10 nnyo okyagale okigaane. Gaga Mama Fiina nfisizaawo tayimu njagala kumanya wadde nze ndi pasita nsumbye endiga zange okumala emyaka 34 naye gwe okikoze otya okusigala mu society y'abantu ba wansi abantu abanaku abasembayo naye ng'ate ogatta bonna ogatta abagagga ogatta n'abanaku. Naye ate nze kanisa yange bwe abantu abajja babeera abaava abamu basindika bbali nga kumugamba nti mu nsi muno ffenna twenkana
tewali atenkana munne enjawulo bitibwa byolina abantu ne babikuwa so ofiisi eno egenda gatta ebintu bingi nnyo naye ate teri wano ng'ofiisi ebaamu amaanyi gaayo tojja girabanga wano ti kizimbe naye mubaamu essoggo lyange so byebyo ab'obuyambi ab'obuyambi mujja kunzita Museveni waba ayagala ajje wano aŋŋamba ofiisi eno gitongozza yaba buyambi nze mujje mbawenga sente zammwe kuba sirina sente gyenja kulya naye ezange zentoola kati bwe munajja wano ngaaliwo benkansolinga omuntu ayagala privacy yenendeese wano waba otuuka ebulenga n'omuntu eyandibuuzizza oba yandibadde ayagala okula oba omulwadde atya okuyingirawo okukyama mukungu emmotoka z'amagye zimwolekera asanze waba obuyambi 15 oba 3 atya okuyingira so eno ofiisi y'abalwadde eno ofiisi y'abakansolingi eno ofiisi yakunyumya waliwo ajjanga gakange nebaze maamafiina oyo ayanirizibwa okujja okunebaza maamafiina mwetedde ekirabo naye si kujja abasirikale ate bakugobe wali olina obwana 5 bakusindiikirize kijja kulabika lwingozze so temujja ate mujja olusirozeeti abayise bubi okiraba kati bambi temujja mugende ebulenga oba mulumbe SB4 wammwe oba mulumbe baani bonna ab'amawulire bayiggula baani baseeguya mubalumbi mubage twagala buyambi era nja bayamba kuba Katonda ze yansitika kuyamba in case waliwo ayagala like counseling charges wajjako sente oba kisinziira ojja kubangayo n'akasente k'osasula ng'omuntu kubanga ofiisi era tukimanyi nti ofiisi yonna obayo akasente k'osasula naye nga si kangi then okusasula omukozi abeerawo ozeeti n'okulongoosaawo ogambye amaanyi galiyo mu mazibu omanyi abantu abasinga kati seguyo olina sapuli amaanyi go gali mu sapuli okitegeera gali mu sapuli omwo mwosinziirira mangi togawira nti mangi kati ze yinza okwambala golodi ono sambala diipu ng'amaanyi gange mwe gali okiraba sambala diipu nyambala golodi ono amaanyi gange mwe gali si mwangu ebiseera ebisinga nze olaba emyaka gye mmaze nkoledde ebulenga kati emyaka 22 nga nzijanjabira bulenga naye nga sikola ofiisi seeginyaginya sipaala bakola ofiisi batembeya eddagala bakola ki nze mbadde sibikola naye olw'abafeera abali ku Facebook bwe bandeetedde ekyo mbalabula abafeera abali ku Facebook abakozesa ebifaananyi byange ne babiteeka ku porofayiro zaabwe ne baziteeka ku gundi zaabwe ne batandika obbagamba ne bafuula amaloboozi oyogera ne maama fiina jjukira nti abantu mu Uganda oli bw'awulira maama fiina awulira nga Katonda w'e Uganda kati ne beeyambisa omukisa ogwo okubbirako abantu mmwe bannamawulire we muli mugende ku Facebook mulabe peegi za maama fiina naye nze sibeerako ku Facebook bukyambaawo so kati maama fiina ono operation kulwanyisa abafeerafeera mu linnya lye mbagambye akamwesi eryejo gayaza road gwe jangu akamwesi vuga yingira oba linnya bodayo jangu maama fiina watuuse banga pati okutandikira ku geeti obuuza maama fiina ali wajaga genda wali naye kati bw'onabbibwa gwamanyi Mama Fiina abantu bawulira era bwe kiri nti oli mukulembeze w'abasawo ba kinnansi ne abantu tebamanyi mumyukawo wano kyakubiri ku kyo tebamanyi ekisanja kiggwako ddi olondebwa ddi omumyuka wange bamuyita Kaggwa Sebanakitta yakuyira olusozi Kkungu sekuyitale wange bamuyita Anington Sewaya Kiwanuka ofiisi za maama fiina ez'abasawo b'ekinnansi ziri Wakiso ku disitulikiti ezikuŋŋaanya abasawo bonna mu Uganda nkulembera abasawo ndowooza 28 mbakulembedde emyaka ndowooza kati giri 16 ekisanja simanyi lwe kiggwako kubanga buli lwe mbanga agamba nti kandeke nga bagamba bweyongezi buli lwe ngamba kandeke nga bagamba bweyongezi okuggyako we banaaba basabye ne bagamba mama nti katulonde ono nja bbawa omukisa balonde gwe banaaba bagadde gavumenti zonna oba omukulembeze bonna bwe banaaba yeekera aba baagala okugyawo omukulembeze ali mu ntebe essaawa eyo
olinayo bwowulira abakuyeekera era abakuyeekera olina nteekateeka ki eira okubasembesa oba okubakuba obaddewo eira omuyeekera bamuwa amnesty oba bamubba ne bamusa ate Katumbawo ye teyeesimbawo yeesimbawo n'omukyalo oli yeesimbawo nga yeesimba kwani pulezidenti tulina ne munnaffe Bobi Wine naye lwakuba ye amaanyi ge naye ga waggulu si matono omusajja yamuleebya tolowooza nti byakuzannya naye nze sifunangayo muntu wadde akunuukiriza mu kkoota kulinnya we nninnye nawangula obukulembeze buno bwendiko bwenfuza emyaka kati 17 nawangula abasajja banjasa biggu nawangula omugenzi Bujagaali nawangula Mudungu yali w'amaanyi nawangula omusajja mbaziira kusigalira awo nempangula omusajja amuyita Kinagoidi bukya obusawo bubaawo nze mukyala yeke yamegga abasajja abansinga emyaka egiwera 3 oba 2 mubomenyomenye basajja bokka temuli bakyala bali tewali okujjako ng'abadde aliko ekikyamu omuntu ayinza okujja ng'aliko ekikyamu naga nze kwesimbawo ate tasobola kuneesimbako okujjako okukola akabinja nga bw'ogamba nti bano abayeekera baawano balumbi bali Kongo tikakuŋŋaanya abantu be agaye naffe nange wendi so si wano nze sifunangako muntu aneesimbako sifunangako muntu senga nali mufunyeeka akunuukirizaako wadde asenga mutufu navaako naye tewali ate nkirayira nze mukazi yekka agenda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi bwe ndivaako abasigadde balibeera baami ekyo nkubuulira bonna abasigadde balibeera baami nze nazaalibwa ndi mukulembeze endoza abasawo bakinnansi natandika okulembera abasawo b'ekinnansi nga n'emyaka 26 tekibangawo ekyokubiri nze Namutebi nze ata buli kimu pozi nga neba naba bamwita Namutebi ayina erinnya lya Namutebi ajeesimbewo baliwa baani aliba musajja kubanga amaanyi gange nina paati ndowooza ebitundu nga 9 mu 5 ku 100 paati esinga oyinza okumpita mukazi musajja yes tulinawo omusajja n'omukazi abeegatta ne bafuuka ekyo bagamba essaawa yonna bagenda kula ate bandaga ki katotyako omukazi n'omusajja ne beegatta nga balayisa omuntu omukazi n'omusajja nga mwegasse mulwanyise kale namuga nti nekyokwegatta kigaye kale twefumbire tukwate sirwanyisibwa bayiza wenze nze Mafiina mundaba wano sirwanyisibwa ndi muntu asirika naye ebikolwa byange sina bigambo bingi byakwogera ebikolwa byange nkolera awo wansi bwenti mugenda okulaba biri nga muswadde abo peya ofiisi abalina emisango gy'abasawo b'ekinnansi infact abafereddwa ennyo naddala abantu be bafeze be bakozesezza abakyala be bazaddemu abaana abasawo b'ekinnansi ne bagenda obbalabirira omuntu agenda mu ssabo ng'asuubira kufunayo ate n'ajjayo ebizibu oli agenze kufuna mukisa ate ne bamusala bitambo oli agenze kufuna bugagga ate ne bamuwa ebitta abaana be egyo emisango gyonna gifeesingibwa Wakiso ku disitulikiti agirina era n'essimu zange mujja zifuna oba ogulina ombuulira so ogenda Wakiso ku disitulikiti n'obuza ofiisi y'abasawo mu Uganda ne bagikulagasa abasajja agituwa mu butongole yekulembera abasawo b'ekinnansi deinolopa ensonga zo teri musawo wano gwe tasobola kunoonya waali taliiyo ng'abadde akoze ekikolobero naye ebiseera ebisinga abamujja nga baababba dda obanga ebikoloberwa bifuna dda oluusi nga mwalina entegeragana n'omusawo oba n'akwagala n'akukyawa ate n'omutemako ekigambo so tuba tulina okubuuza biki ebyavaako ofune obuzibu n'omusawo dde ne tukkirira ekyo kivve completely kivve ebintu bibiri omusawo n'omusawo okweyagala
omulwadde ogende omusawo n'amwagala ekyo kive ani ze ndeka sseogera kwabo tekiriyo naye tubalabye bangi abeeyagala nga basawo tekiriyo tekiriyo empewo muba muziwe mudde kuba mwenna mubeera bajjajja ne bajjajja okitegeera muba bajjajja ne bajjajja kati omu nti yagende wa munne amutendeke ne bukya ku makya ng'aga nti eyajja okutendekebwa mukubi embaga ate gwe jjajja wange yantendeka kati kankuwa ekyokulabirako bw'ojja ewange n'ojja n'oŋŋamba nti jjajja nzize empewo ziyintawaanya njagala ontendeka obusawo afuta nejja nenkutendeka obusawo mala okutendeka obusawo kituufu kitegeeza mba nfuuse muzzukulu mu ddiiro lyo okitegeera kati bwe nfuuka omuzzukulu mu ddiiro lyo n'onjagala gwe kitange oba owemudde empewo kitegeeza zonna zidduka ne zibavaako mwe ne musigala nga muli bimbulege baani be mwawireko sibamanyi naye abe bw'obanga ombuuziza nkunyonyere si ekyo ekyembuuzaako nti ogambye nti ofugaze nnyo okugenda ofisi ya kansoli ne babyeyi kati bo abaagala eddagala banasooka okuzisanga ngawo basobola oddifuna yes mulimu abalwadde ba biti bingi mulimu omulwadde nga jasti mukisa gwe gumutawaanya mikisa mirimu akola tebigenda asika muguwa bamulaba ng'omugagga naye nga mwavu ng'abonaabona kwagamba eriyo bano nti famire eyo nanjavu naye eriyo ekizibu kyogamba nti kino kyo kyabulenga bano babitambo balina bitambo balina biteega balina mizimu mikyamu ebyokoola ebyo ono ebintu bimukozesa oli njagala bugagga njagala biki mulimu ebintu ebimu ebyawano ebyangu naye ebizibu ennyo bulenga. Mama Frida, mu buli bizinesi mubaamu abalira ejjiiti n'abafere kubanga abafere be basinga ennyo okwetimba. Omuntu omufere ayagala nnyo ajjeyo omulimu gwe. Yes. Embugo waliwo time wozambalira ng'oli mu kiggwa lubaali n'akusaba nti nkusaba ekiro kati okugeza muli b'amawulire naye ekizibu nnyo ogende wantu ne weetimba kaadi y'amawulire era bamala gikusaba nga ndi munnamawulire n'ojjayo kaadi n'ogimulaga kitegeeza woyingidde mulimu direct naye omuntu gw'osanga yeekapise ebinyeege bino eby'embugo ataddeko ebisimbi agenda mu bantu abiri nabwe muli baba ku mikolo ataddeko asumisaati afuuwa bw'otuuka ewuwe munda mu ssabo mubaamu lino jjembe lya nkula lino jjembe lya mbogo liri mondo obanga abuuka otega awo akoze ebintu ebikanga. Nze kitange yali musajja musawo naye ng'omulwadde bw'ajja asooka agenda mu nnimiro n'alima nadda n'akusanga n'akkolako naye omufere ayinza okufaafagana ku ssimu yo nga muzzukulu oliwa nga totuuka oliwa bajjajja bandooseza bwe bati baŋŋambe kino akukuumira mu mbeera essimu afiirako kati teri mu nsi muno basebe ne bannyabo era kambagambe mmwe abandaba nti teri musawo ajjukiza mulwadde omulwadde yajjukiza omusawo naye bw'olaba jjajja ng'akufuddeko nnyo mutye. So ebiseera ebisinga bye bikoyiza okulabira abafere enneeyisa gye beeyisaamu etaba nnungamu kuba time bwetuuka nti yakugenda mu kyaki faza lwayambala ebintu ebyo si bwe kiri kugenda mu kyaki faza lwabyambala naye omuntu waaba abyetuuma ng'era buli ssaawa abyambala naye omwekengera oba okiraba. So mulimu ebintu bingi nnyo kwoyinza okulabira omufere.